ekisenge nti omukazi atamanyi kweyalira omulabira ku saaniiko. Yes, tubaaniriza nnyo n'olwaleero baddange nga bwe twabagamba nze omukenkufu wamwe Pafra Richard nga nze nziguse n'olwaleero ate mbaleetere. Omanyi omulundi guli tulina kye twayogerako nabalaga ekisenge nali wano ne Super Love naye nga bwe mmanyi nti n'ekisenge kino kintu kigazi nnyo ate kintu kya muwendo nnyo kubanga ekisenge ekitabanguse mwana wattu n'essanyu ly'amaka oboolyawo teribeerawo. Kale mukwagala okwongera okunnyonnyoka nga bwe nabategeezaako omulundi guli twagala tufune ku bantu ab'enjawulo bo topics zino oba emiramwa gino gye tugenda okuba nga tubaleetera bagitegeera batya. Twalina Super Love olwaliro ate ndeese omukyala ate omukugu mu nsonga z'ekisenge nga yakusensulidde ekisenge. Mwana twogamba nti nga nnalwawo ludda nteekateeka ddi ddala ekisenge ekyange eky'omukwano. Kale mubuufu obwo si mulala n'olwaleero baleetedde omukyala atera munnakinku mutetenkanya mu biki byonna nga erinnya lye ntegeezeddwako nga bwe yaŋŋambye nalina amannya mangi ag'enjawulo lwakuba agamu akyaŋŋaanya okugabategeeza naye wawo lino senga muyiiya gw'omwana omuwala kano tokasobwa mbadde nkusaba okalabe okuva ekagenda otandika paka ekagenda okusaba kuba ate ayina ne kali lwaki byonnyola byonna lwaki emimala y'essaawa eno ng'olwedde mumenda kamusaba babuuzeeko then oluvannyuma tugende maaso senga tusanyusa okulaba. Kale ssebo naye n'essimu ekusinkana. Amiina. Nkusaba bannange namusize ku balabi baffe n'oluvannyuma tugende mu maaso ne puroguraamu yaffe. Mbalamusizza nnyo mikwano gyange abatulaba abatunyumirwa n'essimu okuba nti kati mundaba nga ndi ne mukulu ono omukenkufu olwaleero luno. Nsaba munyumirwe, nsaba mutuule mukalire tutambule. Wewa kakati nno sigenda kukulwisayo kuba aba wano bo baagala bintu era beesunze dda bwe bali actually njagala bakutumirako naye ngenda kuba nsoma obubaka bwammwe nina ab'e Dubai nina ab'e Saudi abazze bankoonako nga mugamba Super Love wabo ke yavuzeemu teyatwanjulidde bulungi nnyo kano kagwe naye byonna byonna obubaka bwammwe ngenda kuba mbusoma era ngenda kuba mbumutuusaako. Senga muyi tukyayina ensonga enkulu gye twagala okwongera okwogerako n'abantu ba kisenge. Ekisenge n'ekyo abantu tebamanyi nti ate y'ensibuko y'essanyu wakati mu mirimu wakati ewaka mu baana na mu byonna naye gwe mundabayo ne muntegeerayo kuba nkakasa nti buli muntu ekisenge okitegeera bubwo nga bwe mbaga njagala mbaleetera abantu ab'enjawulo batunnyonnyola ekisenge mu bubwo. Ekisenge ekitali kisenge eky'abaana wabula ekisenge eky'abakulu okitegeera otya? Kati nga nze senga muyiiya ekisenge nkimanyi bwe nti awo nkitegeera ekisenge kisooka ekisenge ye ofisi y'amaka. Gw'omwami nange mukyala wo mukwano gwo mwe tutuula ne tulambika ensonga z'amaka gaffe. Ekisenge bwe tuba nga twasoowaganye ng'abaagalana tekyetaaga kubeera mu ddiiro nkulinda twatabuse n'ogenda ninkulinda n'okomawo akulikayo mukwano ne tuyingira mu ofiisi yaffe ey'ekisenge. Kati awo bwe mba wakwetonda ne ntandika mukama wange wagenze onyiize naye nsaba okole ki onsonyi nga tuli mu kisenge ne bwe mba wakkunenya era tubeera wa ekisenge kino ng'omukyala bwe bakuleeta mu maka ne bakwasa ekisenge kyosookerako buyonjo
mukwano gwakomewo ewaka ddala agule oluggi ayingire mu kisenge nga kyekyo. Ekisenge ekyo ng'oggyeko obuliri, buli muntu akimanyi ekisenge kirina okubaamu obuliri. Naye obwaza otya okusanyusa mukwano gwo? Obuliri obwo enjala y'obuliri eno naye eyina enjawulo. Eyina enjawulo kubanga bajjajja bwe baba bageresa bagamba nti omukazi atamanyi kweyalira omulabira ku saaniiko. Omukazi atamanyi kweyalira omulabira ku saaniiko mu ddiiro ng'akolaki ng'assaawo endagala. Bakwita kugajja kwanjala bwanja kuba ab'ennaku zino tebakyalina lwaliiro. Naye ffe nga ffe twalinanga olwaliiro. Kati bw'oteekako essaaniiko eryo omuntu akulaba mangu n'agamba bw'ataddewo bw'ati essaaniiko limu ne mu kisenge tasobola kukolaki kumala gakirigira kweyalira. Naye bw'otereeza bw'oti essaaniiko limu olyaga singa ntuukako waasula. Kakati ate senga muyiya ana ekyo nteesemu ate kiraba. Kakati ate ekisenge kino ate kuŋŋamba kikwatagana n'olwaliiro. Kati olwaliiro luno kyenkugambye kiri nti bajjajja baffe bagambanga omukazi atamanyi kweyalira omulabirako ki ku saaniiko ku lwaliiro amala gasuulawo n'ateekako emmere nga ye amanya naye eritakola ki. Naye obuliri obw'ekisenge bw'ozuukuka mukwano gwo ng'azuukuse oba gwe ng'ozuukuse n'omulekamu n'ogenda omutetenkanyize ekyenkya otuzi twagenda okunabako ng'azuukuse ng'okomawo azuukuse oba ng'omuyita mukama wange oba mwami. Ffe twakozesanga mwami oba ennaku zino omukozesa ki abavubuka bingi. Naye ffe omuga mwami amazzi gakoze ki gayidde maso gateekayo n'ekyenkya ne kakyayi nsaba ozookuke. Naye nga singa muyiya tunnagenda wa omulabi wange alina ekintu kye yabuzeemu naawe okwongera okumunnyonnyola engeri gy'otegeeramu ekisenge. Ekisenge kino biki by'ogamba nti kyawukana kitya ku kisenge ky'abaana byoyinza okugaa nti ddala mu kino ekisenge ky'abakulu kuba specifically tuli ku kisenge eky'abakulu. Tuyinza okwogera nga twalowooza ekisenge kyonna naye tuli ku kisenge eky'abakulu nga tetunnagenda biki bino by'ogaa nti mu kisenge ekyo eky'abakulu biteeka obbanga wadde buli kisenge kibaamu obuliri. Kaakati ekisenge ky'abakulu ng'oggyeko obuliri nga bw'ogambye ekisenge ekyo tubaamu n'ensuwa ey'amazzi kunywako kukola ki. Kaakati amazzi ago omulembe guno gutwonoonye tuyina ekidomola kati teekayo ensuwa n'ekidomola wali somulula. Kaakati ensuwa eno bwe tugenda ku lusozi olusozi olwo muli bantu bakulu gambalagala ogenda okuvaayo kate Farida bagamba ku ntikko tegedde kati ogenda tulina senga abantu betwogereramu wane bracket eri myaka 25 35 wewatyo oyinza omugana nakyo mu comment section ne bambeera bulala. Kati n'okuba nguyizaako tukola bwetuti nti nga muno omulimiza olubimbi anyuse awejja okwata ekikopo edda lwabanga lwendo ng'ogenda mu nsuwa yaffe eri ng'anywako kuvubiriza okitegedde ekyo ng'avubiriza obutunnunsi obwo nga omusalako akatuuyo okitegedde ekyo kuba muba muva ku lugendo otyo. Kaakati eyo ensuwa erina okubaayo mu kisenge. Ekyokubiri mu kisenge tubeeramu n'omukeeka. Omukeeka ate guli gwakyo. Omukeeka ogwo guyina ensonga ezi
esooka nga mumaliriza byonna muyingidde mu kisenge kyammwe oba kyetwayisa ofiisi osooka kusaba kusaala. Osooka kusaba kusaala. Kati waliwo abadde amanyi birala bagambye nga mubimaliriza awe baagala omukeeka ng'ogwanjiruza bulungi ng'ofukamira oba mukwano gwatudde ku kitanda oba naye asobola okufukamira nga musaba nga mwebaza gye muyise nga mwebaza Katonda amwe kuŋŋamba buli omu onzikiriza ye nga mumala okwesabira era nga musaba ekiro ekirungi. Katonda abayambe mu kimuokola tugenda mu kitanda tuvudde mu ddi nabyo byetaaga okusabira tuyingidde mu obugumiikiriza faddaako lubaala embeera ng'emisinde okoze otya ng'otaddeko kati olina okugumiikiriza kubanga buli kintu Mukama akibeeramu. Kati ate twalifunye erya Naalongo n'omala omutegeeza Mukama tuzze tukwebaza gye tuyise kaakati tugenda kwebaka. Ebiddiridde Mukama tubikwasizza kuba naye muntu mukulu akimanyi. Mukama njagala omwana omulenzi ng'omutegeeza kaakati nga mugenda kukola ki engero endiri ebiddiridde nga Mukama akola. Omukeeka ngulabye ogwowe uli mu kisenge n'ensuwa yaffe ng'olwali lwe twandigambye ka fridge okitegedde. Kati essaawa eddako ekidomola kye nagambye mu nsonda kyekyaki ekyo kaakati ogenda okuggyayo ekkalaayi ab'ennaku zino zemuyita bageti zemuyita ebbaafu omaze omwana nnyo okumuvubiriza otuzzi ate ayina okunaaba okitegedde ekyo. Kati awo tuba tugenda mu kiyimbo ennaku zino gyebiri mu kisenge ebifo ebyaffe nga nakyo ekyo kyetaagisa so tovaayo kugenda mu ddiiro oddire ekidomola. Kati naawe boogera kuffe nga ebiyigo byonna tebirimu kaakati ojja kudda mu ddiiro ne bonuga nti ogenda kunaabira mu kisenge ate omala okugenda mu ddiiro ate osena amazzi sengaawo bwanajja oba senga wa mwami wo bwanajja ate kwonoosena oteeke mu binika ofumbe kyalo kizira. Kati olina okuba n'ekidomola kyo wali nga kirimu amazzi essaawa yonna. Mukwano gwajja kujja alina obwetaavu ate era obwetaavu bwe buggwa olina okukola ki? Wagambye kumuvubiriza. Wali twamuvubiriza nga tunywa tukitegedde. Kati tugenda kunaabako. So ekidomola omukeeka n'ensuwa byandisaanye okubeerayo mu kisenge eky'abantu abakulu. Naye waliwo ekintu ekyali ekiriwo ensangi zino mu bantu mu kisenge naye nga sinaba mungumiikirizeemu katono producer wange agambye akadde katuteneemu katono nina kyembadde njagala twogereko naye katusooke tuggyewo buno then tukomewo temuvaawo kati ninyenyonyo nzigyewo buno ate enkyalina essenga.